Musumba maze olunaku lunayamba nga nkunonya. Ng'onoonyeza kubye ku ssimu zo nga teziriiko. Olaika wafuuka mufere jjona kasafunamu kasente. Nengenda ku chaachi nga toliiyo. Nze ntambula ne chaachi yange. Kwe kujja nkutegere ku telefayina. Tomanyi Bayibuli egamba nti nze kanisa era gwe kanisa. Kati gwe kanisa yo yonna otambula nayo. Tambula nayo kuba nze kanisa. Nakufuna bulungi oba tukyukemu bwe tuti. Ndowooza tukwatira awo. Musumba bigenda bitya? Mpola mpola. Kama mulungi tukyaliwo tuli balamu. Atukuumye wadde challenge zijjamu uko. Niffe tusigala tulumba. Alhamdulillah webale n'obudde bw'otuwaayo ku channel wano. Tuli basanyufu okubaako naawe enfunda eziwera. Amina. Naye ng'atulaba agenda bugenzi maaso n'okubanga osubscribinga, sharinga, likinga naddala subscription eyo. Mutulaba sofa tuli mu mitwalo 2. Musumba twakubye emitwalo 2 n'ekitono. Olaba amaanyi ga Katonda gakola. Naye nagamba buli eri obwago lya bugi ebukendezaamu ko so genda maaso bulungi. Genda bugi. Kakati Musumba nina ekintu ekyantabudde. Juzi twali tuli awo Musumba munnammwe n'avaayo ng'asaba mu basiraamu waliyo kye bayita edduwa ya Kamulali. Kati njagamba neno mu bulokole yaleeta edduwa ya Kamulali. Apasita Bujimbo yavaayo n'asaba edduwa essaala eyali embi ennyo. Era tubadde tulinze ebbanga ddene kulira kuva mu basumba banne. Kino mukyogerako kiddala mu church abantu abasinga bamanyi nti bajjayo kusaba kusonyiyibwa mu mbeera eyo. N'ate bwe kibanga ne church kye kifaananyi kyesiiga kiri kitya okusaidiya abasumba? Akantu ako nakawulirako. Oba mwe yagambira abamuwala n'abafe emirambo giremu okubula mu maka gaabwe. Naye jjukira essaala ya Mukama waffe yetusaba. Tugamba nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwe abakola ki? Abatusobya. Kaakati mukwano gwange Katonda tagenda kukusonyiwa bw'oba gwe tosobola kusonyiwa muntu oyo akusobya. Ate ng'omusumba abantu basobya. Yesu Kristo no bamuba kibooko, bamwandulira amalusu, bamukola ebintu bingi nnyo. Naye tetwawulirayo saala n'emu gyazaayo eri abantu. Olaba n'abaamukomerera yagamba nti kitange bakola eki? Basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Naye omusumba bw'afulumya statement bw'etyo ebigambo ebitiisa ebyokuwanda omuliro, ebyobukyayi, ebyokukolima. Kakati weewunya n'abantu abamugoberera. Naye nga Bayibuli ekyo tekikkiriza kubanga Bayibuli etugamba nti mwagalanenga kuba mwenna muli baaluganda. Ate yeemu Bayibuli ekugamba nti oli bw'aba akusobeza musonyiwe emirundi 7 ali muntu asobola kukusobya mirundi egyo gyonna. Kitegeeza nti omuntu yenna aba akusobeza musonyiwe. Naye si kumwaŋŋanga, si kumukolimira, si kwogera bigambo bwe bityo bitiisa. Musumba bwe tulaba omusumba ng'avaamu ebigambo ng'ebyo, kino kisiiga kifaananyi kyeri kyaki? Because tubadde mu kiseera nti generation eno eyingiddemu amabaala, eyingiddemu ki, abantu bavudde mu church. Wabula tuli mugezaako kubasika kudda mu church. Ate bwe kibanga church efubutukamu ebigambo ebyenkanidde awo, oba oliawo kino kisiiga kifaananyi kyeri eddiini mu bantu. Omanyi kati abantu bava kubuulira enjiri ya Katonda ne badda kujjajja bumaali. Ekyo kati awo omuntu owuninga ekintu ne kiba kikye n'akola byonna by'ayagala olw'ekyo. Naye abantu omanyi nti mu kkanisa yeewali emirembe, mu kkanisa yeewali okusonyiyibwa. Oli bw'aba alaba ng'ayonoonya ennyo adduka misinde mu kyaki, n'abamu nga bafunyeemu okulereŋŋana, adduka mu kyaki n'agamba gundi bw'ati musonyiye olw'okuba yakola kino, oba nsaba nsonyiwe olw'okuba nakola kino. So ekyo tekijjaawo nti mu kkanisa yeewali ekiwummulo, yeewali emirembe. Naye ebikola ebityo ebijja mu kyaki ate byongera twenyamiza. Naye ate awo osaasirira abantu abagenda mu makanisa ago. Katonda yabawa eddembe ly'okwesalirawo, freedom of choice
n'okwekolera decision making. Bw'otunula bw'oti eyo gy'olaga wakwongerako, waba wakwongerako genda osabe. Bw'eba ekkanisa eyo ekugamba nti yagala Katonda n'omutima gwo gwonna, ate yagala mu lirwanaawo, ate yagala nabo abakukola obubi, ekyo genda kuba ettendo, saba Katonda era ajja kukuwa by'oyagala byonna. Musumba, tugeremu ku neeyisa ey'omusumba ng'omuntu, because ye muntu y'omu yavaayo emabegakaawo awo yasaba ssente, omu bwe yamuleetera 10,000 n'alugoba. Ye musumba y'omu apreachinga ng'ali so political. Ffenna tumanyi kyaki terina kubeeramu na bintu ng'ebyo. Omuntu okuvaayo ku kituuti directly n'agamba nti muwagire gundi, oba oliawo kibanga ekyobusosoze ku balala ate abatawagire. Ekisooka buli muntu alina eddembe okuwagira kyayagala, naye mujjukira Yesu Kristo waliwo abaali tebaagala wa musolo, abayigirizwa nabagamba ebyakalisaayi byani byakalisaayi. So ndowooza nti omuweereza wa Katonda oyo takola kibi okuwagira oyo gwayagala, naye singa abikola nga tabikoledde ku katuuti k'ekkanisa, ng'abikoledde eri nga ye, ndowooza nti awo kiba kirungi. Naye okutabika omanyi mu kkanisa eno mulimu abawagira DP bwendowooza, mulimu abanobu, mulimu aba NRM. Kakati gwe ng'omusumba olina kukumaakuma kisibo kino. Omuntu ye yeesalirewo nze ngenda kuwagira ono, nze ngenda kuwagira ono, kubanga mwenna temujja kussa kyekimu, naye ekkanisa ffenna etugatta. Tegamba nti ono Munyankole, ono Muganda, ono muki, ekkanisa yetugatta ffenna awaki awabwe mugifuluma muddeyo mu by'obufuzi byammwe bikole, naye nga tebyandirabikidde mu kkanisa. Nsumba bw'ogamba nti tebyalirabikidde katuuti, toli musiiga kifaananyi nti omuntu ebintu ebirungi abikole nga azze mu kyaki wokka singa afulumaddemu akola emizeege, because ono aba musumba ayambadde ekifaananyi ky'obusumba, nti ne bwe najja ne musanga ku terefayina wano nina bye musuubira okuba nti omusumba ebyo tajja bikola. So bw'ogamba nti ebyobufuzi oba kale ebyobufuzi nga bwe twogedde ajja abyogerera eno, tikina ngeri era gye would you advise him okusigala ng'akikola? Simuyinaako buzibu, simuyinaako buzibu. Ensonga okyogereddewa era okikoleddewa. Naye osobola okujja eno n'owagira pateyo n'ogimba n'okola ki, kasita obanga tolumba balala nga gwe owagira kikyo n'okisoosowaza mu kyaki mukka. Buli gye tubeera yonna tulina okukola ebirungi, kubanga Bayibuli y'emu etugamba nti kale omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu, balabe ebikolwa ebirungi bye tukola, bagulumize Kitaffe ali mu ggulu. Ebikolwa ebyo togenda bikolera mu kyaki wokka, abantu bakulaba gy'oyitira mu katale, gy'osula, gy'okolera ne mu kkanisa yonna. So buli wamu we tubeera ebikolwa ebyo ebyekisa ebirungi tulina okutambula nabyo. Ekifaananyi kya kyaki nga tumaliriza kisigalawa? Anti ekkanisa zino ffenna tukkiririza mu Bayibuli, naye tugoberera abantu banjawulo. Ekkanisa ya Katonda yeesigalawo nga nywevu eri abo abamukkiriza Katonda. Era gwe bonaaba mu kkanisa yeeyo ng'okola bwe bityo, ekkanisa eyo bwetyo yejja okussa ekitiibwa kya Katonda. Naye omuzikiti ogweyisa obulungi, Kereziya yeeyisa obulungi, ne mu kkanisa zino endala abantu bajja sigala nga bajja balyowebwa emyoyo ng'era bagenda mu maaso, naye abamu bajja ateekawo question mark mu kkanisa zaffe ezo ezimu era baleme okuzettanira. Musumba nga tumaliriza ebigambo bye bisemba mu mbeera eri yennyini naddala eyabaddewo ku lunaku olwo omusumba bwe yagenda maaso n'okubanga ayogera ebintu ebyo. Nawulira naye ndowooza ekifaananyi tekyali kirungi. Ng'omuntu ayinza okuba omuweereza wa Katonda yanyiiga ng'omuntu, kubanga buli muntu anyiiga era buli muntu areakitinga mu ngeri ezaki ez'enjawulo. Naye Bayibuli etugamba nti ng'onyiize nnyo sooka olowooze ku by'ogenda ofulumya oba lwakiri sirika. Olaba ng'otoolokose oluddamu
reacting tovola abakazi bababulira nga bava ewaka nti bawo bwakunyiiza funa amazzi ogateeke mu ttama ekigendererwa nti bw'onaagateeka mu ttama togenda kusobola kuzzaayo muliro bwekiri togenda kusobola kuzzaayo muki muliro so ne wano omusomba ono muntu naye anyiiga naye ndowooza nti yandiwombyewombye ebigambo n'aleeta ebigambo ebirungi nga tebiwawaaza naye nga omuntu oyo gwaweeza message asobola okusomamu n'akola ki n'ategeera would you advise him okwetonda naveeyo yetonda abijjewo ebigambo byayogera siyina buyinza bumulagira okwetonda naye ye ng'omweza wa Katonda bayibuli egamba ki bw'oba oli akusobezza bw'oba ye gw'osobezza olina kwogera kigambo ki bw'anaagwera bayibuli kyegamba ndowooza nti omweza wa Katonda ajja kukola ekyo ekisingako obulungi. Tweyanziza Musumba Robs K Media omuntu osobola kunoonya emboozi nga zino emboozi ezizzaamu amaanyi era osobola ozisanga ku Robs Media UG no omwoyo gwo ne gukakkana oli stressed weeraliikiridde oweddemu essuubi kyalirayo bukyalizeeyo bw'ovaayo ate ojje wano ku Jonathan exclusive ofunemu vibe. Tweyanziza Musumba.